Obuganda clusters Obuganda bw'abantu abasangibwa mu Buganda ompulidde bulungi nnyo kati yo omwami bwe badde yeetonda teyeetondedde Bwakabaka wabula yeetondedde abantu ab'omu Buganda. Buganda ebiramu Baganda bokka. Buganda ebiramu Abasoga, Abanyoro, Abatoolo, Abakyoli, bonna babeeramu mwe basula mwe bakolera mwe bapangisa mwe bazika mwe bakola ki nzo mutegedde enjawulo eyo. Okitegedde bulungi kati singa yeetondera Obuganda awo kyabadde kigenda ku administrative era ffe ng'aba abantu b'omu Buganda n'Abaganda twaganye kubanga ezo endagaano ezitaliiko bikolwa si kwetonda. Museveni teyeetondangako. Ompulira bulungi nnyo? Museveni teyeetondangako. Lwaki teyeetondangako? Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulombera abakulembeze abali emmenge saazi n'abafutubadde tebalowooza ku Buganda wabula balowooza ku bintu obuntu ebibagasa bo ng'abantu wabula tebalowooza ku bintu ebiruma Abaganda n'abantu b'omu Buganda. Abantu abattibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abawambibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abagobebwa ku mataka si Baganda bokka. Wabula wonna abantu abasangibwa mu Buganda. Ompulira bulungi nnyo kubanga Museveni ne Obote tebavangayo kwetondera Bwakabaka bwa Buganda mu kusaanya Bwakabaka n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa n'okutuuka omukisa omukono mu ngabo Bungereza nakati ebikolebwa tebasobola kwetonda kubanga bakimanyi tebasobola kwetondera muki. Kati gwe Mayiga Mpuuga ne Kitooke temuyina lukusa luvaayo kwogera nti mwe mukkiriza okwetonda kwa Museveni nga bwe yali akkiriza jjo okwetonda n'ebikolwa byekko. Mwe mwavudde mu mwogezi wammwe Kitooke ye n'agamba nti akkiriza era balina akamwenyumwenyu mu kwetonda kwa Museveni. Mu Buganda tetuba nakamwenyumwenyu ng'omuntu yakuzaako ekikolobero. Era mwawulidde omwe bwe yadde ng'alambula ensonga ng'afundikaga nti at least mu kwetonda yandibadde akkiriza nti ebintu bimu agenda bizza mufa ku bintu so si ku bantu. Mufa ku bintu so si bantu. Abantu bagobebwa ku mataka, abantu battibwa, abantu bali mu kuwambibwa, mwe mufa ku bintu. Ebintu eby'aba individual so si ebintu ebiyamba abantu b'omu Buganda oba Baganda bonna. Nkikuddemu video njikuzanyira ogiwulire. Kankutwale ku mwogezi wa Buganda. Yali ludda wono Kitooke Maana. Kitooke Maana, where are you? Wulira bulungi nnyo. Obwakabaka bwa Buganda bwaniriza okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kwe yakoze. Oyo omusomi wa NTV obwakabaka bwa Museveni bwe yabadde ayogera yayogeddeko nti obwakabaka bwa Buganda kansooke nkuzzeeyo. Wulira bulungi nnyo. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda. The people of what? Of Buganda. So si Buganda Kingdom. Kati gweno NTV najja nakugamba. Obwakabaka bwa Buganda bwaniriza okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta. Mu statement ya Nywanda yosede owuliddemu ng'ayogera obwakabaka bwa Buganda oba abayagedde nti abantu abali mu Buganda. Owuliddemu nti ayogera ku bwakabaka bwa Buganda obukulembeze Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi II.
tugenze maaso Museveni kwe yakoze naddala eri abantu ba Buganda olwa byonna bye bayiseemu mu myaka 4 gavumenti ya NRM gye yakamala mu buyinza. Kyokka bano bagamba nti okwetonda kuno kubulako ebikula naddala okuzza ebintu bya Buganda byezzeebanja okuva mu gavumenti eya wakati olwo kulyoke kutwalibwenga okw'ensonga. Omusasi waffe abirondodde. Ng'ayogerera mu lukiiko lwa Buganda olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavumirira ebikolwa eby'ekko ebituusibwa ku baana ba Buganda naddala bavaayo okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Ono abaana ba Buganda abavaayo okwogera ensonga tebannayogera ku mulangira oba omumbejja. Do you copy that? Mu statement ya munnamawulire owuliramu ekigambo okutulugunya omulangira oba omumbejja kubanga administrative structure ya Buganda ekulembera Ssaabasajja Kabaka ku ntikko. Bwe bawamba omusoka bawamba omuntu yenna asangibwa mu Buganda. Tebawamba minisita wa Buganda, tebawamba walululangira, bawamba bantu bali mu Buganda. Do you copy that? Tugenda maaso. Kolayo muzzukulu wa Muteesa Asira Edward Sebuufu atera okuteetera n'ekibiina Kinoopu era nga ye mukumi wa Robert Kyagulanyi ow'oku Lusegere eyakwatibwa n'atulugunyizibwa kyokka abaali bamuliisa akakanja ne bagattako n'okwewaana nga bwe baali bamuyigiriza olulimi Olunyankole. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Sebuufu gwe bayita Edi Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Kati ku Sande ya Sabbiiti eno oluvannyuma lw'okubukala enjiri y'okusonyiwagana n'okwenenya eyabadde ebuulirwa ku kisaawe Kololo mu lukuŋŋaana olwategekeddwa mu Walawe Patience Lwagwogo omukulembeze w'eggwanga ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataaha Museveni bayimiridde Katuuti ne basoma ekiwandiiko nga beetondera eggwanga naddala olw'ebikolobero bye batuusizza ku ggwanga naddala abantu ba Buganda. Oyo n'atereza naddala abantu ba Buganda. Naddala abantu ba Buganda. Tugenze maaso. And ask for your forgiveness and forgiveness of the especially the people of Buganda and the whole country. Okwetonda kuno kwalese bangi nga beewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakkana ne yeenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusizza ku bantu naddala aba Buganda ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizzaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ku kwetonda kwa pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda. Mu Buganda okwetonda kw'omuntu tekuleetawo kamwenyumwenyu nga tamaze kuliwa gunsinza aliwa bitono. Mu Buganda okwetonda tekuleeta kamwenyumwenyu nga toyogedde nti gunsinza aliwa bitono nga ne byoyonoonyo byogedde ne byogenda okulwa byogedde. Kati gwe Kitooke maana awo Zambu kwaleseewo akamwenyumwenyu ku matama gw'Abaganda olaba basanyufu. Mukama wo Ssaabasajja Kabaka omanyi gy'ali. Omanye biri mu pulaaningibwa nga bakuteekawo mu ofiisi yo Mayiga yakuteeka mu ofiisi bya mu pulaaningiro bumanyi. Bireetawo akamu Kitooke. Kansoke nkubuuze kansoke nteeke n'essimu wansi. Bwe muyomba ne mulirwa ne mufuna olutalo olw'amaanyi va omwanyi obanga mulirwa n'awakozeko ebikolo bwe batuuza mu miitingi y'ekyalo oba kabere muganda wo waliwo ajja asinisa amannyo babayise miitingi yakwe waliwo ajja asinisa amannyo mbadde nga ati buli muntu amala kwogera akafeki buli omu ne yeemala eggoga olinaga nti mune omusango gunsinze era gunsingidde ddala ngenda kukola ABCD. Ne babuuza go bazzaako ebikolobero okwetonda kwona okukkiriza nti nkukkiriza ne bagamba abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika mwesike mu ngalo. Kitooke osabira luddawa mu Kereziya mu kkanisa waliwo akanyombero bagamba buli omu ayagalize munne emirembe era teri muntu agenda kwagaliza mirembe ng'asibye feesi okujonga musajja bamutemu. Kati Kitooke oluganda walusomera luddawa musajja gwe
wasomera olunya tubanga nawe oli Kitooke maana please mutulekeemuko bwe muba temumanyi kwogera Luganda na Dunnyonnyola nga bulina okuba kati nkuwaddeko okunnyonnyoka okutono nnyo kwennyinza okutegeeza nti kembe nga muli ba Luganda musowaganye teri Justin Kabinyo basooka batuuza buli omu n'ayogera ebigambo bye gwe gusinze naga gunsinze ndi wa bitono nakola ABCD muganda wange nsaba osonyiwe ne babuuza go basobye owaayo okkiriza okunoka muganda wo tunkukkiriza ne bagamba mwego mu kifo mukwate mu ngalo awo akamwenyumwenyu we kagira Kitooke maana wana akamwenyumwenyu kagira luddawa Kitooke maana wana akamwenyumwenyu kagira luddawa Sebanjinga beewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakkana ne yeenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusizza ku bantu naddala aba Buganda ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizzaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ku kwetonda kwa pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda bwe tulaba ensonga ng'ezo kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga obubaka bumutuukako nti waliwo ebitaligenda bulungi. Ono agamba nti newankubadde okwetonda mpaawo akuwakanya naye kugwana kugireko ebikolwa agamba ng'ekya gavumenti okusasula ensimbi Buganda zezzeebanja nga kwogase n'okugonjoola ekibbattaka ekifuuse baana baliwo mu bantu ba Kabaka. Ebizimbe byaffe amabanja ge tubanja bikolebwamu gavumenti bbanga lyonna n'obeera oli mupangisa n'omala emyaka n'ebisibo. So Kitooke maana your focus is materialistic. Your focus on Museveni's apology is materialistic. On behalf of individuals in Mengo, not on behalf of all Baganda. Ekyenjawulo ekiri wakati w'Omuganda ategeera nammwe abategeera Musa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yavaayo n'avumirwa ebikolwa by'okutta abantu b'omu Buganda era n'abagamba mubuulire ensi abantu abattibwa famire zaabwe bwe yava osiwava ekirwadde nakale kyagala omutta mmwe mutunuulidde nnyo ebintu ebyenfuna kubanga mu apology mwafuniddewo omukisa ogufuna ebintu bye mwagala nga mmwe abantu bali mu administration temutunudde ekifaananyi kinene ky'Abaganda. Wano Buganda ani asinze okugoba abantu ku mataka? Buganda Land Board under the influence of Museveni. Kukyokutwala ettaka n'ogoba abantu ku mataka ga Buganda oba mu Uganda wadde Museveni mubisi mwagala ekigoba abantu ku ttaka n'ekitwala ettaka lya Buganda kiri awo Mengo bwe Kitooke maana ne Mayiga mukitegedde bulungi nnyo. Buli bagobye Muganda yenna ku ttaka kuba tali Muganda mu Buganda bagenda okugjayo erisiiti z'obusuulu ng'ettaka lya Buganda Land Board nga temuvaayo kyogerako. Bagobye abantu Kasokoso, bagobye abantu wano Lusanja, bagobye abantu eri gye bayiyo Kasasiro gye yayiika ng'amataka ga Buganda temusobola kuva okukola the statement kubanga mukolera Salimo Salina Museveni. So mwefaako mwekka ba administrators temufa ku Baganda abantu bali mu Buganda. Yensobola kyo kireeta akamwenyu kuba mwafunye opportunity okusaba. Lwaki musaba? The issue is Buganda terina weesobola kuyimirira kusaba ebintu ebyayo byeyakolerera nti ebisaba kusabi no. Museveni bwe yagenda mu Kirana okulwana yali alina kikyalwanira mu Uganda era ali abanjani. Gwe Kitooke maana n'empuga Museveni mu Kirana bwe yali agenda okulwana olutalo yali abanja ki Uganda ne bannayuganda ali abanja ki. Fabalina ebintu ebiri feasible, tangible assets and records weziri. Lwaki ever tusaba baguyira baserwajja okwota mutubasaba properties zaffe ettaka ne sente? Can't you fight and bring back what belongs to you? You've got an opportunity that the grandson of Buganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is the one in control to take over power. Mumulwanyisa ani agenda oba wintu for good 40 years Museveni yaganda okutuukiriza endagaano zeneza Buganda zebakola gwe mugamba mbu abaddiza ebintu asobola biba kubanga akimanyi nti ako kanyeebwa ke kabeera kaawo emyaka 4 mubanja ki mufunye omukisa muzzukulu wa Buganda alina amaanyi ngali wiringi okuzza ebintu bya Buganda ate mumulwana mukozesa BBS CBS enkweze ng'Enyarwanda ziri emengo zirwanyisa omwana wa Buganda
kyokka mufukabira Museveni bwaddize ebyamwe yabijjawa ebintu bya mumina bya Buganda mu kimwe bya Buganda Museveni yali abanja ki Uganda ogenda mu nsiko mumulina ebyamwe bino okulwanda biri tangible. These are tangible assets mu records weziri ngate musobola gamante katufutubale tulwane tuze ebintu byaffe mubeerawo mananga ate kati mugenda tuwadde ebintu byaffe byaffe temusobola kugamba nti we stand. Enough is enough. Kiche kyatala Ssaabasajja Kabaka mu nsiko tekwali kuzza Buganda kuzza bintu bya Buganda byakomawo agenda bituwa mukono kafuya ka apology kubanga temwagala kutegeera mu bakitooke mara bampogamana ne bamayiga mana mu abali emmege temwagala kutegeera nsonga zino. Omuzukulu wa Buganda muzukulu wa Kaira Gajule yalina amaanyi atudde asobola n'okufuna akafansonyi nazze ebintu bya Buganda go mulwana. Omunyarwanda Ssebaggya Okoota atalina de address mu Uganda gwe mufukamira mwagala baddize byammwe ebyamwe bye baddize. Lwaki bakubba kesi mogenda ku poliisi? Kitooke lwaki bakubba kesi mogenda ku poliisi? Lwaki bakubba kesi mogenda ku poliisi? Lwaki ogenda mu kooti? Lwaki musooka kufunya bikonde? Ne mwekuba n'olw'okuzza ekikyo. Lwaki mulowooza temugenda kusaba omusajja amaze emyaka 4 mbuyinza nga tabawadde nga ne paati eyamuleeta mu kulwana yamala batuuza n'abakuba enjiri n'abagamba mujje tulwane tugenda baddize byemmwe kati gwe mutulako mbagenda bibaddiza. Mwe ani gwe musiriwaza? We accept the apology but he must add on actions. Which actions? The materialistic actions ez'ebikolwa az'amataka ne ssente for 40 years. Mulina omwana wammwe alina obuyinza mu ngalo alina buli kimu ate ge mulwana nga muziiza omusajja gwo odira otya omuntu olina buli kimu Katonda akikuwadde ova we bajjula ogenda ebasaaniika. Museveni aweddeko mulina omwana alina buli kimu amanyi obulombolombo n'ennono ate mudda ku musajja atalina address mu Uganda omugwira mbuga omusabe ebintu for 40 years kitookoba otegera lunaku ki? Apology ng'Abaganda tugiganye tusubira Wasanya Kawu Charles Peter Mayiga very soon yakomyewo ndowooza leero ndowooza yakomyewo jjo lwalina posting ati akomyewo tumusubira okukola okwogerako eri abantu. Temwewuliranga naye statement za Kitooke Mana zayogedde naye zayogedde kubanga bano bakolera ku order from Musale ne Museveni ze order zaabwe kubanga balina kye baagala okulwanyisa ate balwanyisa muzzukulu wa Buganda mu Buganda. Kati gole kugambe mbw'osimayo ekiki teri muntu agenda bawa federal teri muntu agenda baddiza properties mukazi bettaka nga si Muganda ekyo kikafuwe. Nkiddamu buli Muganda ali eyo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava teri muntu atali Muganda agenda kwera mu government agenda bawa bintu ebyo taliyo kikafuwe. Eno video muli gijjayo. Golosa wogenda okwenda kumukamulirwano omuzalamu omwana bamukwera nga bakamuzaala bamala mukuumira eyo. Ne Buganda bwete bweri twayenda tuli mu bwetaavu saazi tebakyasobola kutuddiza kikulu kya mwana gwe twazaala mu bwenzi. Obuganda bwazaala enale mu bwenzi kati tulina omwana waffe ekijujjulu ekirikiridde tuwa abaana ate mulifaalinga ku mwana gwe twayenda eri omwende gwe mulifaalingako mwasomera ludda wammwe. Nkiddamu teri muntu atali Muganda mukulembeze agenda boyo mwagala kalibe ettaka kebere federo kabibe ezimbe byonna teri agenda bibawa kubanga Abaganda bagamba atagizinisa tamanyi bweruma olwo Luganda nabagamba sisaasanya atungo wano atagizinisa tamanya bweruma olwo Luganda. Museveni tamanyi bulumi Baganda bwe balimu. He doesn't know. Tamanyi Museveni tamanyi buwangwa nanno bwa Buganda mwabwa mwazika empewo zadduka ali mu kuziyiga.
abali mu kuyomba nti bawamba abantu baba basse bantu bambusoga bantu bamambuka bantu bambuganda mu maserengeta owulira yani akomplaininga fe tugizinisa fe tumanyi bweruma Museveni tagimanyi Nolwenjogera Luganda siye ntungo kubasobola kusasanya ntungo ku programu ya ilebo babana abato abasajja bakulu n'abantu ebiti obesimanyi no Luganda njogera Luganda olukusike ompulidde bulungi nnyo teri muntu atali Muganda agenda bbawa kintu kya Buganda tekiriyo ya tawo nsukkawo okusaba kwange n'okusasira kwange n'okubeera kwa Mukama Katonda kukingiriza Ssaabasajja Kabaka abalangirira abambejja basaafa ne bannava kubanga ebintu si birungi nga mbirowooza olw'ensonga ensobola okusaba kwange eri Kabaka eri Ssaabasajja Kabaka abalangirira abambejja Mukama Katonda akingiriza Ssaabasajja Kabaka mu mbeera yonna esakola kiri esoboka programu buli mbulanga emmengo awo njigaddewo kati tugenze mu byabufuzi kati tugenze mu byabufuzi kati era ekitundu ekyokubiri tukitandise kamale n'okunywa ku lwendo lw'amazzi nga ntandika ekitundu ekyokubiri ekya politics kamba weeyo era ekigolo gy'ekyokubiri muddugavu munnange atamanyi gy'ova era tomanyi gy'ojja kulaga mu kigulalo kya party 2 ya politics lwaki bw'oba tomanyi gy'ova era tomanyi gy'olaga atamanyi byafaayo tajja kumanya biddako mu maaso bulijjo mugenda mu makanisa mugenda mu mizikiti ne musaba ne musinza Mukama Katonda gwe nsinza mpadde obulamu naawe akuwadde obulamu ne weeyagalira mu nsi ku mukko gw'obwereere bw'oba oyagala okutegeera amaanyi ga Katonda lwalamu bakuteeke mu intensive care unit ng'omukko olunaku sasula miliyoni emu n'ekitundu olwasasula miliyoni 3 ojja otegeera nti Katonda w'amaanyi nnyo era atuyamba buyambi n'okubeera ku nsi kuno Mukama yonna gy'oli nkwebaza okuwasa Ssaabasajja Kabaka obulamu n'okwalaba Kyagulanyi Ssentamu obulamu ne bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka era nkwebaza wabula gwe munnayuganda ali eyo atamanyi nsibukoyo era tojja kumanya vuba gy'ova mu kigulalo kya paati tunjala sooka kubuuza nkubule muganda wange Katonda tumwogerako teri amanyi bw'afaana ekisa kino okusasula kubeere ku ye ne twogera ku Nabbi Isa Jesus Christ ne twogera ku Nabbi Muhammad awanga analamula ensi yonna baali bakusongeddeko Lucifer oba Sitaani nti wuuyo baali bamukusongeddeko olwaliro njagala kutegeeza omuntu yenna akujja ku nzikirizayo n'akukyusa endowooza ye Sitaani asooka lwaki Sitaani talina wogenda musanga nti bamukusongeddeko wuuyo nno Sitaani atambulira mu ffe abantu buli muntu yenna akola ekikolwa ekyokwagala ekyomukwano ekyagaliza ekintu kyonna ekitasobola kulumya muntu wa Katonda oyo yakola ebikolwa ebya Katonda omuntu yenna akola ekikolwa ekirumya oba ekikyayisa oba ekireeta obulumi ku muntu Katonda gwe yatonda oyo Sitaani toddamu kunoonya Sitaani nti wabbulaako oba waaki Sitaani ali within we the human beings ekikolobero kyonna ng'okikoze kiri against the 10 commandments amateeka 10 oba ekintu kyonna eky'obuntu oyo aba Sitaani oli waddembe omusongako nti gwe ssebo oli Sitaani you are right kubanga saagala bakubuzebuze Sitaani afaana bw'ati taliyo Sitaani ali mu ffe ompulidde bulungi nnyo nabagamba Sitaani w'okunsi gwe tulina Museveni ali visible alabikako alina n'obwana alina n'obuzzukulu bukanywa musaayi oyo Sitaani ali visible n'abaana be mukitegedde bulungi kati ekikolwa kyonna ky'okola
nga si kyabwa katonda oye sitaani byefutwa nkwezenge mukitegedde bulungi so toddamu okunoonya sitaani sima sitaani wa bulaaka no nti bulaaka buli muntu yenna alina sitaani tuvudde waawo tusimbudde bakomredi mwenna ngenda asooka bebaza abatawadde makulu ebintu bya DP bigenda maaso mu bitundu by'embala lwaki tembiwadde makulu njagala bebaza nabagambye ennaku zino mwasoma diversion mwamala lwaki mwasoma diversion kansoke nkonyonyole DP ng'ekibiina already Mau is a state agent minister kati oyo yenna katemba gomulaba embala kamba nyere uli mulemo kugwa mukadubi kano yenna katemba akolebwa government ya M7 1 gana mawuli mwekusifu mujja gawuli yake wantu wonne walla mayiga sokera wano nobody Mau is controlled by M7 and Salimu Saleh 1 Mobati Mau bagala bamu creating the constituency Mau bagala afune owa DP president then bamu creating the constituency agenda yesimbo afune wa MP then bamuletenga speaker omupya ddako wa parliament ya Uganda chombadete mukimanyi oyo bwabale balina go bayita both kati speaker Anita Amongi naba tulege kino yakifunyeko information nti Salimu Saleh ne M7 baplaninga okumulemesa okufuka speaker nga bagenda kuleta either both oba bagenda kuleta nobody Mau nga next speaker mujja kyulirako anyway ebyange bisookera wano kati kiki ekiriwo Anita Amongi aina presidential ambitions nacho kipya mukiwulidde buwulizi Anita Amongi aina presidential ambitions 1 alina abapolisi bakiriziganya nabo alina abamaje bakiriziganya nabo alina abaprison bakiriziganya nabo aina mu judicial aina mu abantu mu parliament almost controlling 70% kati mu controlling 70% parliament mulabanga alwanire mu NRM aina presidential ambitions ekiroto kye kinene nnyo beyond mu kimutegererako kati alina ba MP ba creating ababe era bayagala bamuzanyire emizannyo gino kati ekibiina kyampuka buli kibiina kyonna kireke kiriko front kyonna kyanita Amongi ya facilitating egere ebicreatings okuli ekyampuga maana ekya DP front this is Democratic Front okuli ekya PPF ekyalukwago ne ani ne Besigye kino semujunganda ye control de mulaba lukwago kati bino ebina byombi biri bigenda kuzanyira Anita Amongi omupiira nga baagala kulemesa nupu kuba bakikola emirundi ebiri bo bavugira mu ena bange balemesa nupu kati bino ebina byombi byonna biba bikola ki biba facilitating ensimbi bino bya Democratic Front ekyampuga n'ekya PPF ekyalukwago ne semujunganda Besigye Anita Amongi nyine byo era ya facilitating kati mulina kye mutategera nakyo kankibagambe Anita Amongi bamalo kitegeera ko tibagenda muleta ko Nobody Mau bamukuleting the constituency yagenda okwesimba wakati wano agenda kujanga DP president engumi egenda kuvuga emigo bagenda kwe kusumanyika nyizo obubenzi bamaze okulonda obo yagala batu yagala okusinzira ku possibilities badde Mau badagenda kuyita wisi wabula bagenda teeka okay sibatia lulume bayiga project ya Anita Amongi mugende mbuuza abantu lume bayiga jabeera mu constituency ye tasimanga toilet wadde oluzi wadde ogula omuntu ekitoli kya sabbuuni tavaako sente mukono gamu yazjewa sente zifacilitating ze campaign ye mu Derek's conference sente za Anita Amongi okulwanyisa Mau sebamala oyo mufere naye kennyini project ya Anita Amongi gendo buze mu constituency byakoze era sente zonna ne security yayina byonna Anita Amongi byonna bagala kulwanyisa Mau aleme kusafacinga Anita Amongi ajja kubasobola controllinga ku bana babiri omuntu omukubanja kubasobola mu controllinga dano controllinga Mau state funded ngali mu Salimu Saleh mutegedde bulungi nnyo bino byonna bebaga mugenda bira bako olwaleero ekiro oba enkya mugenda bira bako imbagamba wano mujja kulya mweri era bayita both Nobody Mau agenda kwesiba okubwa MP mugenda kulya funding abafundinze oyo lube bayiga abadde bafundinga sibamala ne mission ya mujja kulya Anita Amongi byange mbyogera kati ng'omusiza agule siyani mubitegedde bulungi nnyo kati nawe oli okola n'okombe so mutegedde bulungi nnyo
out of the war. Kati mutegedde Anita Mau muntu wa Sale. No both or both. Baba agala Mau yabajja nga speaker. Bwabataze both ajja kujja. Kati bano PPF ne DF bano bantu banita amongi kubanga ina presidential ambitions ezo nazo mujja ziwulirako bulungi nnyo. Kati ekyo mukimaze era mission yabina ebina byonna Kyagulanyi mazo byambula. Mission yabwe si yakujjako Museveni mpuliriza. After Robert Kyagulanyi Sentamu exposed opposition agents of Museveni and Salim Saleh. Now all of them, they have turned the gun against Robert Kyagulanyi Sentamu jointly. Oluvanyuma lwa Robert Kyagulanyi Sentamu ku exposing opposition yonna nti ekulira Museveni. Bonne mundu bazijja ku Museveni bazitunuliza Kyagulanyi. Nebo badde tosuubira nti basobola okwogera ekigambo ekikyamu ku Kyagulanyi batandise. Kankuwe evidence. Bwenna badde njogera ku Salim Saleh okuba nti amataka g'omu Kampala gonna gabiwadde adde ageeganye. Mujjukira bulungi nnyo nti mu Lusanja Museveni yakwata katoki n'akubira Salim Saleh ng'amubuuza ettaka lino. Salim Saleh bwe yagaana okukwata essimu. Salim Saleh weegaana ettaka ly'Olusanja sigwa litwala. Salim Saleh weegaana ettaka ly'Ekiteezi nsi siriryo. Weegaana ettaka ly'Omwondeeba nti siriryo. Weegaana ettaka okuva e Busega mpaka ku makubo gombi okuli erudde Lubaga ne Lumonde okuyingira Kampala nti zonna properties ziriko sizo n'amakubo amala. Salim Saleh oyinza okwegaana. Kati nabwo nadde njogera ku properties Salim Saleh n'amataka gani nayogedde ku musajja gwe bayita Yusufu Nsibambi. Yali akola mu KCC Land Board era n'agenda n'ayingira mu FDC gy'abaddeeyo kubanga wabula yabadde ku CBS n'ayogera ekigambo ekyobusiwu. Njagala mujjukire president ng'ali mu kuba campaign mu Mawokota yayimirira naku kadala k'omusajja n'amuterayo ebigambo bantu bamulonda eyali ku campaign enza. Njagala wandika wano comment nga sindagenda ku kintu kya Yusufu Nsibambi ono. Njagala wandikawo comment oba president teyakola laali mu constituency ya Yusufu Nsibambi. Abadde mu struggle for the 5 years. Abadde nga mugobera lalo bezali 221. Njagala mungambe nti president teyayimirira ku campaign, teyayimirira mu constituency ya Yusufu Nsibambi n'amukubira campaign. Nabayina video muzinzirize kubanga kati sicha kubanza amasimu nesimu yange ne studio phone ne yafudde no banayi bategeze simu yaffe ya studio yafudde. Ne njagala abadde bagobera campaign ya 2020, 2009, 2020, 2021 abaliwo president ya campaign indako Yusufu Nsibambi. Oba nyige manyi wantonda atasala omugambo. Yusufu Nsibambi ye munnababufuza asala omugambo tayagala mwogerako mubbi wa ttaka. Yefuula well and good lale mwazira bako yaliko. Ulira bwe yabadde ku CBS bwe yayogedde olyoka okakasa abantu ba ulira bwe yabadde ku CBS bwe yayogedde naye ate webaza Katonda mu bintu byagenza okwogera n'ebyola ng'olaba ensobi tetwazikola ffe abamu okutambula nga bwe twatambula. So bwe tuwulira ewana Medi n'osanga abantu ono babadde atukulira nga bo balaba buli kiteetaagisa mu nkyukakyuka gye balimu nga bo balaba ganuupu nnyo n'okusinga olumu oseka. Kakati obuzibu bwe tulina wana Medi bwe njagala ogendako kubanga ebisinga obudde buza okutubula ng'ate abakulu mu studio bangi. Ffe benyi ku myaka gino obuzibu bwendaba naddala wano mu Buganda ebyobufuzi si byangu. Ebyobufuzi Medi si byangu. Lwaki si byangu? Nti bannaffe abamu be tubeera nabo mu nkyukakyuka abasinga obungi ebirozo byabwe si bya nkyukakyuka abasinga obungi. Naye ebyobufuzi ebyajja Museveni bye yakola bino ebirimu ekiyaaye ekizibu
kakati kizibu okumanya kikyolimu nti gwe oyagala kujja kuzanya akazanyo kenagamba mugusya muntu nga zene muganda nawe bwoli akazanyo ka tenisi abazanya tenisi gwe muzanyo guno ogwokuba akapiira ne kagenda ng'okutte akatimba ova wakanga ne stokisiza njeru ziriko n'obuntu obwa bulaka n'engato yonna njeru bagikubye n'eddagala kati ogenda okuuka wali baga nti twakyusizaamu tugenda kuzanya ragibe ne ragibe omumanyi ragibe wakwevulungula mu ttaka kakati gwewaze n'abuntu bweru oli owa ragibe ayambadde n'ebikwagulo amaaso galabira mu katimba kati n'alyoka kuba po n'ogweri baga nti ono yanoonya eki kakati kyetulimu ffe tuzze abamu endowooza zaffe okuva gye twabeereyo nga tukola mu byamateeka ng'okiwa Uganda ng'olowooza mugize kuzanya tenisi bannammwe bwe muli nabo mu ttiimu bonna bo baragibe kakati olimu gwoze tenisi bw'odda eka nga baga ttiimu teyaweze oli awangulidde awo nga atutta obugobaga tazanye na kuzanya nogala katugende mu alright akatambi kawanvumu Yusufu Nsibambi obadde munnamateeka emakerere ng'osomesa amateeka era ng'okola mu KCC Land Board ebyobufuzi wakabijjamu wano jjojjuuzi bwe mukozesa emitwe egyammwe nga temujjaziseeko olumu mulowooza nti abantu basiro towagirangako opposition togibeerangamu ate towagirangako Kyagulanyi ye yakuwagira kyekisookera ddala ekyokubiri ngera kutegeeza oba oyagala oba toyagala Uganda egenda kukyuka. Your presence in politics in Uganda doesn't appear anywhere. Oba woli oba toliiwo presence yo teina werabikiddeko wantu wonna. One, bukyanga Kyagulanyi abeerawo wali obaddeko mu kifo kyonna nga waliwo Kyagulanyi mwogera ensonga zonna ez'amakulu. Musiba mwekweka mumwogerera amafuukule nga bwe wabyogedde wano. Bwe mbeera mu studio eyo gye mbeera namutandika okwogerera omusajja amafuukule. Mwe mwennyini okimanyi bulungi nti mulwana Kyagulanyi n'emishoni zammwe ozimanyi. Omusajja singa teyali Kyagulanyi kugujja kulaaleze ziwere oba zaali bbiri wali tosobola kulya kalulu ka kitundu ekyo yali Kyagulanyi. Kati ate omwogerera amafuukule owooza nti bazanya rugby. Wakabeera mu parliament ekisanja kimu obadde ludda ebbanga lyonna. Era kikyokoze mu parliament ku bantu be mawokota b'okiikirira. Just kuleka mutwe na kulega nnyindo ng'ekifunduka ky'olubugo ne mubeera mu studio mulowooza mutegeera nnyo kumbe temutegeera. Gwe njagala otte statement ye Yusufu Nsibambi gye wali oyogedde ng'okondemminga kidnaps, tortures, land grabbing mu Buganda ne mawokota. Nga gwe kennyini na family mu gye watiri gy'oterayizinze muzeeyi yakwesiga nga munnamateeka n'akugamba osobola okunkwatira ekyapa kyange kino n'okintransferinga n'okiteeka mu manya ekyapa kyaliko acres nga 10+, ekyapa ky'omusajja wakibba n'oyagala n'omutta kati oli mu public oyogera buli munnamateeka. Mwe basajja mu Yusufu Nsibambi gavumenti weekyukira mida. Government weekyukira mu Yusufu Nsibambi mida. Ate nga mulya KFC. Tetubeetaaga kuba temumatalinga. Njagala ombuulire video emu gye wali okoze ku social media ng'aga nti ali mu opposition nga mukondemminga torture, kidnaps, arrest Museveni zaakola. Njagala nte video emu ng'okondemminga Museveni oba sali musale kubikola bakola ku Bwakabaka bwa Buganda oba mu Buganda. Teriyo. You talk about opposition kigo Yusufu Nsibambi. Mukimanya nti mweyitanga abasinya mu politics nenga seniority yammwe yali ya business yali tefokasinga ku ggwanga. Mwakozesanga seniority yammwe mu mateeka ne mu politics okubagaininga so si kukyusa ggwanga. Tuli mu nsonga za kukyusa ggwanga. We don't bargain on our rights. We don't bargain on our country as you do. We are not here to joke. Mutugenda bakwata tubawenga KFC buli lunaku ngate musulana bulungi.
mumpye musempya tugenda bakwata tubasibe nga tubawa KFC nga musulana bulungi mubereyo tuzana obantu batene bakazi bamwe mujje ekiwojero nga muri mu komera mutegere kibayita human rights bulungi nnyo kuba temuzitegeera oyo muvuddeko sigena muddako mumpulirize bulungi nnyo olwalinaku z'omwezi lumu omwezi gw'omukaaga bino mugenda biraba gye bujja ku katono gwe wenna ayagala okugjako mu 7 focusinga ku national platform ne ku Robert Kyagulanyi Center abasigadde bamafia ba state agent lwaki Museveni anoonya legality at any cost. Museveni anoonya legality at any cost in the forthcoming elections agenda kifuna atya. Nabagambye alina obubiina buli mu briefcase ye bwajjayo naawe abantu b'okujja. But this time around kyakyuseemuko. People they don't care. Muntu kyavu tebaagala kumanya. Wookolera ekibiina kyo n'okyalo okinga olujjako kamera wekikoma tekiddamu. Wolonkingira ekibiina kyo n'oluva mu kamera wekikoma tekiddamu. That is the power of people. Kati saagala mweralikire bantu bano. One, mufokasinge ku nkyukakyuka. Lwaki? Wetwogeredde essaawa zino nabagamba Museveni agezaako okuggyawo amaanyi ga pulezidenti ng'ateeka buli region candidate gwagenda okuleeta yesimbe kuwa president. Si bwe kiri nti ye. Nabagambye mu eastern side ayinayo Nandala Mafabi confirmed oyajja kujja. But who knows Nandala Mafabi mu kitundu kye bamukoowako wadda. Oyo tomuwa makulu muveeko. Mpuga de mapuga mweno gundi disease front onaye dede atalive temuwa makulu ajja kutegera lwaki ajja kwebuuza lwaki ekisibyo mulambe bigera zifu kugenda kudduka mpuga ojja kwebuuza ekisibyo mulambe bigera zifu kugenda kudduka oba ekisibyo mulamba akaba zifu kugenda kwogera ebintu biro ojja kufunako ekimu ky'ojja okwebuuza ono dede atalive temutegana lwaki omuntu alina ssente at his disposal ng'olina media play ku buli TV ku buli radio yonna mainstream media naye ng'ekibiina kyo lwajjako kamera ne kikomaawo ng'olina okgenda ku TV okyogerere nga tolinayo n'abantu ku ground boogerera kibiina kyo buli mwe okwogera mafuukuule kitegeeza you are nothing you don't exist anywhere kamba buli ekyenjawulo kino baguddewo ekibiina olwajjeko kamera ne kikomaawo Aina BBS, aina CBS, aina NTV, aina Natasha Broadcasting Service, aina Monitor, aina Bukeda, aina buli kimu. Na ye ku ground bw'osanga omuntu ayogerera mpuuga taliyo lwaki kubanga he doesn't exist anywhere. Ye kennyini nga mpuuga yalina ogenda ku TV ayogerera ekibiina kye ekyomunsawo. Lwaki mpuuga maana ne banne bazze mu closed space, the political space is closed. There is no any vacuum. Tewaliwo mu watu ampoga wasobola kuyimirira, tewaliwo mu watu abedi bwanika wagenda kuyimirira, tewaliwo mu watu ansereko kagege wagenda ku. There is no political vacuum. Kankikunnyonnyole. Abantu abagala enkyukakyuka bawagira omuntu yenna bw'abanga ayimiridde ku bikolwa bye baagala. Omuntu oyo bw'ava ku bikolwa byabwe ebigendera byabwe bamuvaako. Bwe bamuvaako wasigalawo muwaatwa. Kati omuntu yenna ajja n'ayimirira mu muwaatwa ogwo abantu bagenda naye. Essaawa zino Besigye olwavaawo ng'avudde ku bintu by'abantu ne weebikulawo muwaatwa. Kyagulanyi n'akuyingiramu abadde bamugoberera. Era omuwaatwa ne guggalibwawo. Bwe guggalibwa kitegeeza teri space ya any politician to confuse Ugandans. Do you copy that?
So kabalete ebina 705 ebigenda okubeera unveiled tewali political space. The space was closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu a national platform. Mpuga ne bono otunda ndawa ya mukazi wo eyo akedi n'ozitunda n'oleta ne banno bonna. There is no political vacuum at this particular moment. The space was captured and closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu until further notice. Wanave Roma. Okitegedde bulungi etuyita politics. The political vacuum was closed completely totally also until further notice. Wanave Roma. Wabero political vacuum. Neka tewaliwo space ya kibina kyonna kujja kujjawo tekiriwo. Mbibanyonyodde bulungi nnyo. Kati bano kyebatamanyi Anita Amongi Museveni Salimo Sale kino ekya political vacuum babadde tebakimanyi nti to create any political party to capture the attention of the people who seek for change there must be a political vacuum. Tebakibaze oba tebakibala bo balowooza nti okuvuma Kyagulanyi ku social media mutaddeko billions of money to abuse him wagenda creating a political vacuum. There is no political vacuum. The space is closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu. Never munagula bina 705 nobody will get even a single space in that political vacuum. Tekisoboka. So that is the total wastage of money, total wastage of time. Tewali political vacuum, tewali muwatu. Wagalwe until further notice Wanave Roma. Tewali mugenda kuyita. Yensonga lwaki walonkinze ekibiina kyakomye ku kamera. Gwe kennyini ate gwalina ogendo kyogerere nnyo. Lwaki? Kasooke nkuddireyo. Buli yenna gwe baleese mbwa okipayinga political vacuum eri closed. Mubuuza akola mulimu ki apart from being a politician. Nsereka akola mulimu ki? Alina business ki? Achikirira bani Mpuga ngojeko kubera mu parliament nesere zafunye mu NRM na buli obusomero bwabadde smart data mine bikoze bitya abadde ina kyekirala Abedi Bwanika Mabike n'abalala balina ki nothing. Nzo mukitegedde bulungi nnyo. So branding and packaging mu political vacuum teriiwo eri closed until further notice. Kati temala budde musime mulekana Mpuga muteri ne bana akwata CBS nga yogereri Nyampuga buli lunaku ne BBS kebere NTV gera Mpuga buli lunaku. Time wastage until vacuum ne creatingibwa ne sawa zino Kyagulanyi agirina national platform ebisigadde mukaba basaasire. Kati Museveni anoonya legality baani abagenda omuwa legality but he doesn't know what is coming. Tamanyi kijja ye ali mu try and error tugezeeko tutya. Teka obuyina bw'obujje bukyankalanye si bwe kiri nti ye obba akalulu. Kati bw'obba akalulu bano buno obuyina bw'obufuzi obuzze bugambe nti ffe bivudde mu kulonda tukkiriziganyiza nabyo wabaddewo obwenkanya era ffe tetubanja kiwedde. Kati Museveni okulaga international community nti ayinawo democracy ye agenda ku creating a government of unity. Government of unity egenda kubeera mbani bano bonna ba party leaders abali muno obiina Bakina Mpuga ba Bedi Bwanika ba Nsereko Muhammad Banandera Mafaabi ba Mugati gwa Bata Munyagwa babijirwa n'abala bonna bano basobola obbo abambassador basobola obbo obwala DC basobola obbo aba minister basobola obbo permanent secretary. Kati bano ne bakuliyetinga government ya Museveni agati omusajja ina opposition yatudde ne bagabanye ne government ono kyanoonya kati kino mujja kijjayo oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo nga mukitegedde. Anoonya legality baani bagenda omuwa legality be Bampuuga. So twewaze tutya ebintu bino bana abantu. Ignore them, don't give them time, don't attend their rallies. If possible, during the protest vote, mbano nyumba kubenigo.
bajja tegera ndikadde ekintu kikyuseemu mu banoonye bakuba emiggo bajja tegera nti ekintu kikyuseemu abantu bali serious baagala change kitegedde bulungi nnyo kati bano bonna bano mujja kulyako ekigaba kye bayita nti Museveni ayagala kukola gavumenti ey'ekintabuli gavumenti ey'ekintabuli ayina gikola na bano abamuwadde legality nti okulonda kwaddeko amazima ne bwenkanya bano kye banoonya tebalina kye banoonya kirala nammwe bano kye banoonya tewali kira kye banoonya bano kye banoonya bano kwe kulyetonga obubiina obwo era mugenda waliwo kye mugenda okulaba mugaati gwa bbata ne bijirwa bandibanga balina pata yaabwe ng'esibuka busoga bano bagenda kusigala babiri mugaati gwa bbata kubanga mugaati gwa bbata ayawukana naye alinga Gajjuma Seiko takwatagana kati mwefudisi takyaliyo mu PPF taliyo kati agenda kubuukira kali akantu kabijirwa katalina makulu ero gye banaasinzira bona bafune platform ko bagenda okolera negotiations ono ayawukana alinga Gajjuma Seiko ayagala nkuvuunudde kubira nomani ajja kubuulira so kati ono mugaati gwa bbata agenda kutambula nnyo ne bijirwa kubanga eri mu FDC taliyo mu PPF taliyo kati ate ayinayo kana akabijirwa mbasobola okusinzira mu east ne bakola ekiddako mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo dakika ziri mmeka manyi tunaku wano ku ssaawa kati ekitadde ennyando Yoseferi ku presa atambudde buli wamu abantu baganye mutegeera abaana bagamba mbo bagenda kuzza Buganda mu NRM lale zonna ze bakoze singa obungi basombye abantu bakulidde t-shirt bawadde emmere banywere batalina abayimbi naye bwe batandika okwogera ebigambo bya NRM abali mu audio babaga tetwagala kumanya muveeko omuntu w'abayimbi kati omuntu wazze kulala ya NRM ate ng'owakanya NRM byeyogera bagundi mwalabyeraleezo bagamba Museveni ayagala kuzza Buganda ng'ayisa muzina enkwezengeze kati abali mu audience bayise baga temutubuulira ebyo twagala bayimbi kati abe balesa ba NRM bawakanya bya NRM byeyogera kadaala kitegeeza nti yamwolesiridde kati yabaddeko yagenzeko ehoyimeeyo naye nga buli muntu amutunuulira yavuddeko n'emmotoka abuze ku bantu g'abantu bali mu byabwe oleko kakaseti muzeeyi Yoseeri ali bubi nnyo
baita hoima teri wadde omulema buli muntu akola bye teri waddazi yavuddeko ne mu motoka obeka jambo ngatiri kati mu Buganda bamuwadde report mugamzeyo manyi wadde twekaza naye kituufu kiri nti abantu bo batukoowa omanyi lwaki kansoke nkuseseka mbawo olugambo aba NRM bonna kati bakola laale buli lunaku lwe bakola laale baspending at least milioni 3 okubekerezaawo laale eyo milioni 3.5 badde bwe bamala okukola laale eyo kati Museveni ayinamu aba intelligence abayita mu bitundu bagenda okubuuza abantu fe batujje nga ndosiba kati baba muganda ba Museveni muzee ekituufu kiri nti bana abantu bakufera bali abantu bona basomba bantu siba mu bitundu ebyo kati Museveni n'akimanya naye esaazi notana kyasobola bakola akyagala bakole vulugu waabwe ne mulinde kagenda kukwatira abantu mugenda batandika bagula corruption charges before mugenda kuulira bamuwa intelligence nti bantu bali mu kufera bufezi teri bantu abantu bonna babawa t-shirt babawa sente bajjawo naye abantu siba NRM results mwazirabye example ya Beribata mwazirabye siwe woka singa batebalese mmero abayimbi tebabeerawo era bagambirawo nti abantu bakoze iki abantu batuwagala just bakyaliwo kigumaza ngente ekuma mu kyoto kati awo Museveni watuuse kuba abantu bamukowa netayagala kukkiriza kati okubongererezaako ku kabinja kali aka kemba somedde akagala legalite aka PPF n'aka DF akatambika omwaka nti mwategedde makulu gaako omwana yakagasse bulungi olya bulungi nnyo wulira bulungi nnyo akatambika njagala otunuulire enkola ya PPF n'enkola ya Mpugamaana mu bintu byabwe tebyawukanamu byonna bye bimu Wake up, Uganda! Nkuddemu nkazanyi mulengo okatandika bire bibaddemu ebisembe tobifaako njagala wano okatandikira obowuliza bulungi nnyo bayina enkola y'emu kakakuddemu kalabe Wake up, Uganda! ndowooza otegedde ebintu ebyo bulungi nnyo nga bitambula kati nali nabasuubiza obaleetera akatambi ka Geno Mavia ku Kayindo Tafiire lwe yali ku graduation emu Emmandwa Bwanika n'emulinnya Emmandwa yalinnya Kayindo Tafiire n'ayogera ebigambo bino wammanga bye ŋŋenda obbagamba ekituufu abantu bano bakimanyi nti emisango gyegire egibalindiridde bye baawambanga ne batta abantu Emmandwa yalinnya Kayindo Tafiire bigambo n'abyogera abantu bawamba mu gavumenti ziri eziwedde nga bo bennyini bawamba yaliwo ye kennyini njagala ole Kayindo Tafiire ali ku graduation emu n'abyogera bulijjo mu bwimbuuza nga nkyasa okusembaleke muwulire ebintu bino Kayindo Tafiire nyini nga confessinga mu gavumenti bawambanga abantu luli era amanyi ababawamba wulira bulungi nnyo My Lord, the Chief Justice
Republic of Uganda, the Right Honorable Alphonse Owenyidoro, my friend, Your Grace, the Archbishop of Uganda, Dr. Stephen Mugalu Kazima, who is also my friend, colleague ministers, colleague members of parliament, our bosses, the voters, my lord, 47 years ago, on this day, I had the misfortune of witnessing the drama and the tomfoolery that preceded the murder of Archbishop Luwum. Yaliwo. I was there. Owulidde bulungi bye tubagamba? Mavia Kuku ya witnessinga yaliwo nga batta Archbishop Luwum. Bulijjo nkabalekeddeyo nga nkabaterekedde nga ndawe mbaagalira. Mavia Kuku yaliwo bana abasajja bamanya abasajja bonna bakola ebikolobero babisiba ku Amini. Kankakuddizeeyo katono nnyo wano, katono nnyo owulire bulungi nnyo. Bulijjo nkaterese nga ndawe mbakalindidde wulira. The murder of Archbishop Luwum. Linda ko kankaze wano mukategere bulungi nnyo. My lord, 47 years ago, emyaka na musanvu egiyise on this day, ku lunaku ng'olwo lwayogererako, I had the misfortune of witnessing the drama yaliwo ng'omuzannyo guzannyibwa and the tomfoolery n'olunaku olwennyini byakolebwa that preceded ebyagenda mu maaso the murder okuttibwa of Archbishop Luwum. Archbishop Luwum nga bamutta. I was there Yaliwo at Nile Mansion. Ku Nile Mansion mwe gye muyita Serena Hotel. These three, the Archbishop Luwum, the late Oboso Fumbi, and the late Nayo Rema were tried in a kangaroo court with the attendant paraphernalia and condemned. I was a young foreign service officer. Yaliwo nga mujaasi maje. And we had been asked to come to Nile Mansion. You could see from the way those in power were talking that the murder was inevitable. Anybody saying it was an accident is wrong. Akugambye buli agamba nti Archbishop Luwum yafa accident mu kyamu. Video ndo zane ngikomya wano. Akugambye buli agamba nti Archbishop Luwum yafa accident kikyamu. Video ndo zane ngikomya wano. He witnessed 47 years back. 7 yakafuga kaana emusanvu yali kite yali muyekera. Nabagamba alimanye entana ya Beni Kiwanuka. Museveni yamanyi bweri yekka. Video
ne bwe njikomyawo ndoza mutegedde olwaliro nkakuddiremu kawulire. Whoever says that it was an accident is wrong. Video njikomye wano. Naye simu yammwe yafudde. Sina kya bakola era ndoza ne video ne bwekomaawo tekyasobola kuggulawo. Mukitegedde. Nga nfundikira. Nyongera kubajjukiza. Atali wasero bihoga and educate bihogo. Atali wasero Rugaju and educate Rugaju. Sagambiza nyongo line Museveni. You are not Yamanga Rugaju. You are not Yamanga bihogo. Museveni is going to use you. After there is going to eliminate you. You yourself plus your children. Nabagamba agenda kutta abazadde baabo ate n'abaana baabwe bakulu bategeera bikyagenda mu maaso. Era agenda